kujja kubeerako Mukulu Kapalaga n'Omukulu Patrico Mujuuka. Ebisigadde byonna mujja kuba bitegeera nga mazze okukwatagana n'abantu abali ku mutendera gw'okuba nga bategeka omukolo guno. Gujja kuba ng'ennaku z'omwezi 8 olunaku z'omwezi 8 lujja kuba lwa mukaaga omwezi gwa mukaaga yeno bweti ejja kubaayo mu ggwanga eri America. So mwenna abasobodde okuba nga mugendayo nga muli mu ggwanga eri America musobola ogenda ku mukolo guno. Nja gupostinga nga nvudde wano olwaleero. Bwe nvaawo njala kuyisaawo akalankana ak'okubiri. Gwenna ayagala okutambula oba ogenda okweyunga ku conference eno eneebeerayo mu ggwanga erya Canada, njala gikusomera ojjule bulungi. Bw'omaze ogiwulira ojja genda ku mitimbagano gyayinjo n'okuli account page 2 ogenda scrolling wansi ojja kusanga ku posta kana kateeka ka conference eno. Kali katya kali TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024. Ejjatandikira ennaku z'omwezi 7 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga 2024. Ejja kuba ng'etuuzibwa mu Residence and Conference Center, Toronto, Downtown George Brown College, 80 Coppage Street, Toronto, Ontario, ku M5A OJ3. Ng'oyagala ebisingawo ojja genda ku mutimbagano gwabwe ogwa buli wonna wonna w'oli, otekewo akatonyeze, otekewo TCSJI katonyeze ORG/ oba ogende ku email yaabwe eri info@tcsji.org. ojja kuba nga obafuna oba obufune ku ssimu omukyala Doreen Kajumba conference organizer eno ku ssimu eno kangisoma mu Luganda bulungi njira ngenda gisoma mpola mpola eri plus oba kasalaba 1 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0 kanjiddemu omulundi ogusembayo mu Luzungu. For more information about this conference, the International Climate Change and Gender 2024, which will kick off on 7th and 9th of June 2024, the conference will be held at the Residence Conference Center, Toronto, Downtown George Brown College, 80 Coppage Street, Toronto, Ontario, on M5A OJ3. You can contact the conference organizer on the telephone number +16 47 92 90 340 for more information. Bajja kuba kuddamu okubanga ogenda mu conference eno yagadde ogyetabamu eri mu ggwanga lya Canada. Awo tuba tuvuddewo tuba tugenda mu kalowoozo ka leero, then tulyoke tugende mu video eyatuleese. Akalowoozo ka leero njagala mukansale mukantire ku mitimbagano egisinga obungi, then ffe tukwaze ebyaffe nga bulijjo. Njagala kagende mwenna eri bannayuganda abakozi mwe gye muli mu nsi yonna. Akalowoozo ka leero njagala kagende eri abakozi mwenna mu nsi yonna era njagala mukawulirize bulungi nnyo. Mumpulirize bulungi nnyo akalowoozo ka leero, mukawulire bulungi nnyo. Ebiseera bisinga mu nsi yonna buli muntu yamanya butya bwe yeetuusaako ekyokulya wayegeka oluba na butya bwabeerawo mu bulamu bwe. Kati olwaleero nno wenzija akalowoozo ka leero nkutegeeze gwe muganda wange ali eyo nti obulangira bw'obukopi kwekolera. Obulangira bw'obukopi kwekolera. Ebiseera bisinga tukimanyi nti mu nsi bulimu abantu nga bo si balyo lulangira okwetoola ensi yonna. Omuntu yenna tali mulangira oba atali mumbejja. Ebiseera bisinga tuyita abantu ba bulijjo. Ekyabukopi kyaffe kya Buganda naye abantu bonna nga tuli mulangira tuli mulangira tuli mumbejja obeera muntu wa bulijjo lwakuba tufe Abaganda tulina ebigambo bingi bye tukozesa. Bisobola kimbage nti obulangira bw'omukopi kwekolera. Nti obulangira obw'omuntu wa bulijjo nga tuli mu kulembeze tuli mulangira tuli mumbejja kuba kwekolera. Omala okukola n'oweza ensibi wa n'oweza obuuma then oba wenkanyenkanye n'omulangira oba n'omumbejja. Njagadde okubanyonnyola bulungi buteegere bulungi nnyo mu kalowoozo kaayo. Obulangira bw'omukopi kwekolera. Lwaki obulangira bw'omukopi kwekolera? Muganda wange gw'omusajja oba omwami oba omukyala jjajja kojja ssenga ali ojjala kutegeeza. Mu nsi muno ffenna ekitubeezaamu kwe kuba nti buli muntu asobola okwetuusaako ekyo ekigulira amagaliddiba n'okulera famire ye boppo ne beeyagala. Buli omu n'asobola okubanga ayita mu nsi muno bulungi. Naye abantu abasinga obungi si banafu balwadde tebaagala kukola.
ate balaba abasukulumyeko batandika okukuba emmiro sinakindi batandika okufuna empiiga etandika okubanga batandika n'okulingiriza enfuna y'omuntu b'ennyingiza y'omuntu awo ne wava obulogo n'okutandika okuba emimiro ng'aga abo nno munnange bambalayo ate bali babalaba bakaki naye nga ekikwogeza ebigambo ebyo bunafu bwa mutwe olw'ensonga tokimanyi nti okukola bwe bugagga bw'omunako. Njala kutegeeza gwali eyo omugagga yina gw'osanga ng'alina ensimbi tezaava mu bbanga ne zigwawo. Omuntu yena gw'osanga alina emmotoka teyava mu bbanga ne yeeteekawo awo. Omuntu yenna alina ettaka teryava mu bbanga ne lyeteekawo awo. Ebintu ebyo byonna abantu bakola bikole okubyetuusaako. Kati gwe bw'osanga omuntu ali bulungi nga gwe tosobola kukola mwebuuzeeko nti waayi wakikola otya okutuuka awo. Abantu abasinga obungi mu nsi yonna bwe balemerera okukola ate ne batunulira abakoze ne batandika obbasalako omugambo ogutokomoka sinakindi bwe kiba kibalemeredde at least agamba nti okulemererwa nyonoona. Muno mwe muva obulogo obw'ekika ekyawaggulu ne weebuuza omuntu akuloga akwagaza ki. Oli n'atuuka n'okutunda akawala ak'omunda oba andawege oba n'enkoko gy'alina mu luggya asobole okukusiraanya naye nga kyasira ntamanyi nti okikoleredde ebbanga nga ye kyamulema okukola. Kale mwe bantu mmwe njala bategeeza buli muntu yenna gy'oli fuba okulaba nga weekolerera kubanga enkalo zino tezenkanankana naye ng'ate ebiseera ebisinga nti obanga osobodde okwekolera ojjamu emitima emibi n'egy'okwegomba kuba buli kimu osobola okyetuusaawo. Kale mu kalowoozo ka leero buli muntu yenna gy'oli kimanye nti buli alina ky'alina yakikolerera. Nkiddamu buli alina ky'alina yakikolerera olw'ensonga nti abantu mu nsi yonna buli omu akola n'abaako ekyo kye yeetuusaako. Era ebiseera ebisinga abantu abatayagala kukola be bantu abeera ku kyalo nga batambuza eŋŋambo, be bantu abeefuula ababbi, be bantu abalagirira abo abalina, era be bantu b'osanga mu masabo ng'agenza okuloga omuntu atamuliiko naye ne weebuuza kiki ekimutta. Ate nno bwe kituuka ewaffe mu Uganda gy'osanga munnange weewuunya ensi bw'etambula. Musajja wattu otobye ebbanga lyonna oguze ka ploti fuuti 15 oba n'endala ezisingawo n'otandika okusimba mu musingi gw'ennyumba. Oli n'ava gy'avudde nga tomulinaako wadde akantu konna, ennyumba yo n'agiteekamu omuddagala n'agisiranya. Sinakirinawo n'akusiranya emirimu ne gifa. Ennyumba n'ekomawo ku musingi. Naye ng'ogenda okunoonyereza nga talina kyomuliko tomuvumaako tomukolanga ki wabula nga bo bali awo kulemesa buli muntu yenna aba asobola okukola kubanga baagala musigale ku mwenkanonkano gwe gumu nti obwavu bwe bamuluma naye awo ayagala obeemwavu. Kati abantu abalina endowooza eyo bangi nnyo. Kati njala kugagga muganda wange ali eyo ng'osobola okwekolera tonyooma mulimu kagube mukyafu kagube gutya kasitoba ng'osobola okuyingiza ekyo ekigulira magala eddiba. Engeri gye weewombekamu ng'osaba omuntu okukuwola omuntu n'atandika okukulangira nga takuwoze oba n'akulengeza ng'ayagala kukuwola n'atuuka okukufuula omuntu atasobola kwetegerera yenkola emu gy'oba okola ofune omulimu otandika okukola ove mu kusaba kubanga n'abagaba baggwayo. Kino njala kikutegeeza nti ne Bibuli ekugamba nti bw'otookole n'okulya tookole kitolyenga. Kale mugende mukole munoonye ensimbi mubeerewo. Ate ensimbi obanga ozifunye fuba okulaba nti ensimbi ezo ozikumakoma osigale nazo olubeerera. Bwe zikulema okubeera nazo olubeerera munnange ojja tandika okwerogoza olowooze nti waliwo yakuloga so nga ate bwali bufu bwa mutwe na bufunda bwagu. Kekabadde akaloozo ka leero obulangira bw'omukopi kwekolera. Ako nno nkamaliriza kabadde akaloozo. Njala tugende ku Kigula Luggi ben tufundikire ebisookerwako tugende ku vidiyo eya leero. Ekigula Luggi kya leero nno kigenda kubeera kikwata ku ffe abazadde abasajja n'abazadde abakyala. Ngenda kyewola mu luyimba lw'omugenzi Erimani Basudde lwe yayimba nti tuwase enju nti tuwase bw'oba owasawasa nju. Naye ennaku zino okuwasa enju amazima gali nti si kyangu nti enju kati si nyangu za kusanga eziteredde ezituuza abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala si kyangu nnyo olw'ensonga nti embeera gye tulimu nayo yennyini tekyasobozesa bantu kubeera n'amayu ng'era abantu abasinga obungi beeyunira ekibuga. Ti mu kibuga muno kizibu nnyo okusanga omuntu ng'alina ennyumba ebisenge bisatu oba ebina babeera na kisenge na ddiiro oba muzigo gumu. Kati abaana ne bakulira mu mbeera eyo ne baba nga omuzadde akeera ku makya genda kunoonya kawogo bakigule magala eddiba bombi ne bagenda abaana ne basigala nga bali mu kkuba lwali okwetoola ekyalo kyonna. Kati kizibu nnyo okusanga enju nti etuuzizza omwana omulenzi oba omwana omuwala. Kati mu mbeera eyo njagala nga nsinzidde mu Kigula Luggi kya leero nga neewoze ebigambo mu luyimba lw'omugenzi Erimani Basudde nti tuwase enju.
ngenda kusaba bazadde abo bakyala n'abazadde abaami bambi njagala mutwale obudde ku lw'eggwanga erinaddako ffe nga tuvuddewo oba eggwanga erinaddako eri abaana baffe tutwale obuvunaanyizibwa at least tusobole okutuuza ku baana bano tubabuulirire. Lwaki mbagambye ekigambo kino? Ennaku zino ebigambo bingi byogera ku mitimbagano, okwawukana mu bufumbo, okutemagana, okubagana, biki byonna n'obutagumiikiriza. Ebigambo bino biva mu nsonga nti abazadde ennaku zino tukyalina budde bwe tuwa baana kubabuulirira. Abaana bano bakula muwawa oba omuwala w'okutegeera nti n'okubabuulira kizibu nnyo. Munnange njala kutegeeza bw'obanga gguli mu maka nga wasobola okubeera ne mukyala emyaka ne mufumbagana kitegeeza nti walina obugumiikiriza ate walina empisa wali otegeera. Naye abaana b'ozadde bo otutta obudde okubayigiriza butya bw'obaddewo ne maama waabwe. Maama otutta obudde okubuulirira abaana ebbanga ly'omazewo ne kitammwe mu ngeri gye muyiseemu nga temutemaganye bijambiya, temulangate, temwevumye, temwewomudde, temukoze eki. Njagala obuvunaanyizibwa bw'otutte nga muludde mu bufumbo obwo otule n'abaana bo obabuulire bonna abo bawala nabo obulenzi butya basobola okukwatamu ensonga singa abeerawo obuzibu. Ennaku zino ekizibu ekiriwo buli afuna obutakkaanya ne munne eŋŋumi yeeramula. Eŋŋumi bateramudde poliisi yeeramula. Poliisi bateramudde kooti yeeramula. Ne weebuuza temwali mwekwana kooti yaliyo. Bimwali mwekwana poliisi yaliyo. Mwali abantu babiri. Naye nga kino kyonna ensonga eva nti abaana ennaku zino bonna bakula muwawa olw'ensonga nti abazadde beesulyegwa naggamba. Kati gwe taata aliwa ne maama aliwa njala bagamba ekigambo kimu. Bw'obanga olina omwana wo yakukyamako nga bwe tugaa nti akaakyama mmera ne bw'okagolola kamenyeka. Njala kusaba bw'obanga okuzizza omwana wo gadde ng'alinga embwa etunda omuzigo nga tagambibwako waaki eyo, omwana oyo omusigamu nsigo ki? Osuubidde nti ogenda kubeera naye lubeerera, omwana oyo agenda kuwasibwa oba agenda kuwasa. Mpisa kizaanaaba nazo mu bulamu bwe era n'abeerawo atya. Buli lw'okotoggera omwana wo n'omumma omukisa ogumubuulirira ku mbeera z'abantu n'okweyisaamu kiba kitegeeza nti osiga ensigo gy'otajja kuleka mwana oyo mu nsi ng'ategeera. Abantu abasinga obungi naddala mu myaka gino gye tulimu n'emirala egiddako wansi babuliddwa enkuza n'entegeeragana gye bategeeraganamu n'abantu ba bulijjo olw'ensonga nti abazadde omusingi kwe bakulizaako gwali mukyamu oba mukyamu. Maama gwalye oba ssenga alye muddemu mbasaba mutandike okutuuza abaana bano mubabuulirire kubanga ezenkanankana n'ebisikite zaaka. Bakojja mutule mubuulire abaana b'obulenzi. Omuntu yenna omulungi okwebuuzaako butya bw'asobodde otambuza obufumbo ye muntu alina obufumbo bwe nga buyimiridde emyaka girabikako, so si bano boolabye nti olwajjo yabadde n'omukazi n'anoba ogenda obubuuzeko gwolaba nti yabadde n'omukazi mu wiiki 2 myaka 2 n'anoba ogenda omwebuuzeeko butya bwe basobola okubanga bakuuma obufumbo abaana bakuzaamu batya ku sayidi zombi. Bw'obanga oyagala omuntu akuwa amagezi ku bufumbo oba engeri gye bakuzaamu abaana, amaka agamu agakyalimu empeka emera. Mutandike okutuuza abaana mwebuuze kubanga ennaku zino embeera si nnungi. Gwe omusajja oba kojja aganya okubulya omwana omulenzi, maka ki gw'osuubira nti omwana oyo g'agenda okubeeramu era agenda kubeera kyakulabirako ki? Gwe maama aganya okubulya omwana omuwala, osuubira nti omwana wo ogenda mumulekeraani naye agenda omuwasa ng'omwana wo kyetwala. Gwe taata osuubire nti omwana wo agenda kuwasa mwana wane ng'omwana wo naye yeeyitaga kubiiro ng'ejjindu ly'enkoko erirekerera okukwata embere nekwata emmanju. Abazadde mutuuze abaana newankubadde embeera si nnungi. Gwe kyowulira mu mutima kye wayitamu ne mukazi wo okutuuka emuli kye mba mbuulirira abaana abo okusinga obbaleka mu bbanga kubanga abaana bano basanga ebizibu bingi, basanga ebizibu by'enfuna ate ffenna tetukulidde mu maka gange, tukulidde mu maka ganjawulo. Buli omu alina engalabi ye, buli omu alina entegeera ye, naye ng'obugumiikiriza kintu kikulu nnyo n'okusomesa abaana bano tunaafuna amaka agagenda okuddawo. Ekyo bwe tutaakikole ensi egenda fuuka kyakusekererwa, buli muntu abe ng'asekerera munne olw'ensonga nti kati empya oba amaka abaana bwe baakulira nga bababuulira ndowooza bise ku 100 wayinza okuba wasigaddeyo 40 enkaaga gaasaanawo. Naye ng'ekisaanyawo amaka ago ekisooka abazadde ab'obulenzi, abazadde abasajja baasula obuvunaanyizibwa bwabwe, bakojja baasula obuvunaanyizibwa bwabwe, bassenga baasula obuvunaanyizibwa ne bamaama baasula obuvunaanyizibwa. Naye ng'ate obuvunaanyizibwa bano balina ensonga lwaki baabusuula. Kati gwe ayagala okukuza omwana wo ng'alimu empeka emera ng'omutegekera ku lw'omulembe ogujja, nga toyagala mwana waafuuke nakiyombekedde, nga toyagala mwana afuuke sekiyombekedde oba afuuke kyetwala ku kyalo, nkusaba otuuze abaana abo mbabuulirire kubanga mujja kuba musiga ensigo egenda okuddako ffe tutaba bana mwemuube kubanga teri muntu ajja kuleka kubuulira mwana we asigale ng'alina kyasize ku nsi
ojja kuba tolina kyosize olw'ensonga nti ensigo y'obufumbo n'amaka ogisize ku lwazi. Ogisize ku ki? Sorry. Ensigo y'obufumbo n'amaka togisize ku lwazi wabula ogisize mu lutobazi. Nti essaawa yonna ekire ky'enkuba bwe tokitonya ennyumba eyo ejja kubanga esenguka egende n'omusenyu oba n'amazzi. Kale ekigwalo gikyaleero nakyo kiwedde. Njira tusimbule mu vidiyo ey'olwaleero. Vidiyo ya leero nno ngenda kubeera mu mukambwe mukko. Lwaki? Era nga njala gitandika bwete. Okusookera ddala njala tutwala mukisa guno okwebaza abazaana n'abasajja ba Kabaka ku mitendera gyonna abatandise okutegeera n'okufunamu embeera etegeera nti embeera egenda mu Buganda si ntuufu. Abatandise okuzzaayo obuweereza obwabaweebwa Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ku mitendera gyonna. Mweba nnyo mubalire ddala. Olw'ensonga temutegedde nti emmengo tekyali kiriyo era nkubiriza omulanga mwenna abazaana n'abasajja ba Kabaka abaweereza okuva ku kyalo mpaka ku muluka. Omanyi atakulekera nawe tomulekera. Bw'oba omanyi nti mu mulembe guno oguliwo ogw'omusajja eyeefuutika ku Buganda Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga nti yakuwa ebbaluwa nti eva Ssaabasajja Kabaka akusimye ofuuka omutongole we oba ofuuka omwami we oba ofuuka ow'essaza. Ngenda kukusaba mutandike okuzzaayo obwami obwo mubuzzeeyo olw'ensonga nti tebuli mu mateeka ne Ssaabasajja Kabaka tabumanyi. Ono Mayiga yakola bintu bye. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Abantu batandise okulaba ensonga zino mu ngeri endala batandise okuzzaayo obwami buno olw'ensonga bakitegedde nti tebagenda kuvunaanibwa mu kko erimu ng'Obuganda busaanyiziddwawo. Oli wa muluka ettaka muluka ogwo lisaanyiziddwa naye nga tebakwebuuzizzaako oba bukulembeze eki oba oweereza Ssaabasajja Kabaka. Oli wa Gombola ettaka ly'Egombola lyonna litundiddwa mu kitundu mw'oli nga tebakwebuuzizzaako aba Buganda Land Board oba oweereza Ssaabasajja Kabaka oweereza Buganda oweereza ani. Kisingako okuzzayo obukulembeze obwo ng'olw'okuba nti bakuyise mu mugongo bo bakole baagala kitegeeza nti toli mwami. Ow'Egombola ettaka ly'Egombola balitunze balimazeewo nga Buganda Land Board tekwebuuzizzaako teryakubuuzaako ali Mmengo oba oweereza Ssaabasajja Kabaka oba oweereza Buganda oba oweereza Mayiga. Kati ngenda basaba ogwo omuzannyo n'obukulembeze bwe mwatwala tebwali bwa Ssaabasajja Kabaka. Y'ensonga lwaki nti ne bwe kubanga omukulembeze omukulu w'ensi wabanga azze mu kitundu asooka kwebuuza ku chairman ero si wanu ng'ajja era bamuwandiike bamuga nti omukulembeze agenda kujja mu kitundu ky'olwaleero era ku bantu abasooka okukwata enjogeza oba akazindaalo abeera chairman LC1 n'alyoka akkiriza omukulembeze n'ayogera mu kitundu kye. Kati gwe musajja mukulu ow'ekyalo ow'omuluka ow'Egombola batunze ettaka lya Buganda balimazeewo nga tebakwebuuzizzaako wadde okutegeeza ensonga ezo. Oba okyakola ki mu bukulembeze obwo kitegeeza nti toliiwo oli mabbali nga mudalizo. Kati ngenda basaba mutandika okuzzayo obukulembeze obwo kubanga tebulina mugaso. Babaterawo nga kifaananyi naye nga temulina kye mugenda kukola dde okukyusa kubanga oluwaddembe obagatiza ensonga ezigenda mu maaso mu kutunda ettaka sizimanyi okuggyako nga nammwe mukola omulimu gwe gumu okukkiriziganya ne Mayiga mutunde ettaka lya Buganda. Awo nvuddewo. Njala kwebaza era abalangira n'abambejja basava ne bannaava mwenna abagezezzaako okutuula mu nsonga z'ebifo ebiwangwa n'ennono naddala ebyo ebiriko ensibuko ez'Obwakabaka wa Buganda. Mwenna abalangira n'abambejja abagenda ebumera mbaagala nnyo mwe bali kukola mulimu ogwo. Ensi yategedde baani abali mabega w'omulimu ogw'okutunda ettaka eryo. Ng'era abali mu kutunda ettaka eryo kuliko Buganda Land Board, kuliko omukulu David Wasajja, kuliko omukulu Kiwaleme Malene Mwali, Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga, kuliko omukyala Agnes Nabaloga, kuliko Sarah Kagere n'abantu abalala abali ku mutindo gw'okutunda ettaka eryo ebalisaanyawo okukola bye baagala. Naye mwenna abalangira abatandise okutuula abalimu empeka emera mwe bali kukola mulimu ogwo mulwane kubanga mutalwana buli kimu kigenda kusaanyizibwawo nga nabo gisimufungize. Nammwe njagadde obbeebaza n'obategeeza omulimu gwe mukola mukole kye mulina okukola wabula kye mulina okwewola kiri bwe kiti. Era mbajjukiza muli bazzukulu ba mbuga muli baana ba mbuga. Kasita muwandiika ebbaluwa ezikwatagana ku ttaka lya Buganda ne muziwandikira Sirwajja Okoota Yoseriti Bahabulwa Tabaisirwa mutano wa Kalekyezi ayingire mu nsonga z'ettaka lya Buganda.
kitegeeza obuyinza mubwejjeeko. Mufube okulaba nga munoonya bw'otya mutuuka ku Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka, oba muyise mu kwesese ki ategeezebwe. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Nze siri wano kuwole, si nze Ssaabawolereza wa Buganda, si nze Ssekamo w'ekika ky'Abalangira, si nze Ssekamo wa Buganda, wabula nze ndi omu ku bazzukulu ba Buganda abamanyi obuwangwa n'ennono n'okulumirira Obuganda nga busaanyizibwawo ng'abantu abamu bakanudde amaaso. Omanyi ebintu byangu nnyo okwogerako lyo bissa mu nkola si kyangu. Ensi gye tulimu kati omuntu wakuwa omugwa n'obutono nayo kyewettisa nga tokiraba. Ngenda basaba okweggyako omusango nti temwamanya oba laba tebaamanya. Nsaba mutandika okuwandiika amabaluwa mu ngeri yonna esoboka. Munoonye Ssaabasajja Kabaka wonna bamufunye mutya. Temusobola kubula musobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka abeera omubwati. Ne muwa omututuli gw'ebbaluwa ogulaga obuvo n'obuddo. Amataka agatundiddwa, baani abagalimu, buli kimu ekirimu, Ssaabasajja Kabaka asobola okutegeera ebintu bino. Ebintu ebisinga obungi babimukweka. Abatusinga obungi abalangira muwakana Ssaabasajja Kabaka tali mu buwambe. Naye gwe naawe olaba mukazi we asobola okusibako akanyaaga, abantu batategeera nti oba wooli oba toliiwo. Watya ng'ate gavumenti yekutte Ssaabasajja Kabaka n'emuteeka ku nninga, ng'ate mukimanyi mayiga emirimu gino yagikola. Ngenda basaba buli ttaka lyonna eritundiddwa n'eribbiddwa muwandiike obuwandiike bunoonye engeri gye butuusa ku Ssaabasajja Kabaka, buli kimu abeere nga mweggyeko omuzibu nti temwayogera oba teyategeera. Ssaabasajja Kabaka atera okuboneka ku mikolo. Nkiddamu, Ssaabasajja Kabaka atera okuboneka ku mikolo egyabo, kubanga mutuuza mu mwaka Ssaabasajja Kabaka abonekamu emirundi katugambe gibanga 3 ku 4. Sirowooza nti waliwo omulangiro w'ensonga, omumbejjo w'ensonga asobola kulemwa ku mukolo gwa nnono oba ogwa Ssaabasajja Kabaka gw'ababa bamutegekedde okwesuula mu jjulume n'asituka n'agenda n'amukwanga ebbaluwa ezo. Sirowooza nti kizibu. Ekyokulabirako kankikuwe. Muganda waffe Kyuma kya Yesu ku mukolo ogumu Ssaabasajja Kabaka yali akyaddeko mu bitundu by'e Mubende eyo. Omukulu Simeon Nsubuga byajja ku mukolo ogwo okubuuza ku Ssaabasajja Kabaka. Kyuma kya Yesu yesuula mu jjulume najja n'akwata Simeon Nsubuga amataayi ng'enseeraba. Era poliisi yamutaasa ku Simeon Nsubuga. Kati mwe abalangira temusobola kuŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka aboneseeko mu lukiiko lwa Buganda oba aboneseeko mu kibangirizi ky'Obulange Mmengo oba aboneseeko mu Lubiri oba aboneseeko mukolo gwonna ne wabulayo omulangira ow'enkizo asobola okugamba nti kati kantambule butereevu n'ebbaluwa zange zino nzikwange Ssaabasajja Kabaka. Ebintu kati byakwekaza tebikyalimu nti simanyi nze simanyi ndimu ebintu byakwekaza nze kyenjagala mweggyeko omuguwa nti muwandiise amabaluwa Ssaabasajja Kabaka gamutuuseeko agategedde lwajja okutegeera ensonga ezigenda mu maaso mu Buganda. Abaana Abaganda bakoze omulimu ku mitimbagano gya social media okuli TikTok, Facebook ne ku Twitter okulabisa Mmengo n'abakulembeze abaliyo nti amataka ga Buganda bagatunze, abaana Buganda babonaabona. Naye ebiseera bisinga nti Ssaabasajja Kabaka tabeera access ku internet oba tabiraba olumu abiraba era kyovula nti asobola okugenda n'akola kinalaba ebintu ebimu. Ningenda basaba wabeeyo omulangiro w'enkizo nga si Ssaabalangira kubanga oyo nsowole. Ebbaluwa ze muwandiikira Mayanja wa minisita wa Landizi omusajja Omunyarwanda, ebbaluwa ze muwandiikira Museveni omusajja Omunyarwanda omugwira, temusobola kuŋŋamba tekusobola kubaako mulangira wa nkiza amanyikiddwa nti asobola kuwandiika bbaluwa ezo nate nti ettaka ly'egindi balitwa ettaka ly'egindi balitwa ettaka ly'egindi n'oziwandiika n'ogenda bukolokolo nga Ssaabasajja Kabaka obubaka buno obukwasizza ggwe genda obutunulemu. Muyinza okuŋŋa nti kiyinza okugaana bintu byakwekaza kati si byakuzannyiramu. Obuganda busaanawo nga mutunudde. Awo nvuddewo sigenda kulwawo. Kati ekira kyenjagala okubajjukiza eggwanga Buganda n'ensi Uganda nsi yaffe. Njagala olwaliro njagala tukyuseemukko tudde ku nnono z'abajjajjaffe abaali abakaawufu era abaali abatwakaavu n'abanyiikaavu. Ndowooza ekisa ekingi kituuka ekiseera ne kikoma. Olwa ne Mukama Katonda kennyini yatutonda ku nsi yatuuka n'atwesalirako akajegere n'atuwa ebibonerezo ebikakkali ti buli muntu olina okulya ku ntuuyo zo.
tino omukyala munnange bw'oto ojja kuzaalira mu bulumi naye ate ffe Abaganda abatakyusanga Obuganda busaanawo twaba tutya. Vidiyo etandise. Okusookera ddala ku z'omwezi ziri 4 ezaakonka ku mwezi ogwokubiri omwaka 2024. Ebigambo bino byenze mbyogera nga ntegeera bulungi nnyo ku ssaawa ziri 4 zennyini. Omujoozi bw'aba ajooga ye tasobola kumanya nti gw'ajooga asirika era ategeera. Butyo gwe bajooze nawe bw'ofuuka omusiru ate ye omujoozi talekeraawo oba takisa mukono agenda mu maaso n'okujooga. Bano bavudde mu kujooga kati baweweeta mpisi kondi. Mwenna mumanyi empisi kyekisolo ekisinga omululu mu kibira ate nga era ekyo kimu ku bisolo binsanga bisibe era y'embeera y'emu Museveni n'akabinja k'Abanyarwanda gye bafuuse mu bansanga bisibe. Abaganda ab'edda bakyaliwo naye ekizibu kiri nti abali b'enkwe ezenge be basusse obungi be tulimu ennaku zino naye ng'enkwe ezenge ezo nsowole abasinga obungi muwuliza ekigambo nkwe ezenge temukitegeera kansooke nkibannyonnyolemu olwaleero. Tugatta ebigambo bibiri enkwe nenge. Enkwe nenge kati ffe tukigatta lumu nti enkwe ezenge oba enkwe ezenge. Enkwe buli muntu amanyi kye bayita enkwe. Enkwe muzimanyi ti omuntu asobola okukusalira olukwe bakutte oba n'akulyamu olukwe muzimanyi bulungi nnyo. Naye kati enge abasinga obwo gye mutategeera. Enge yeefaanaanyiriza ku kko. Buli muntu bw'owonaaba obukyafu obukubeera ku mubiri ogwo bukuvaako lye tuyite ekko. Kati waliwo omuntu ng'alina enkwe naye ng'ate alina enge. Kati enge yeefaananyiriza ekko ly'omuntu erimuli ku mutima obukyafu oba obukyayi buli ku mutima. Kati omuntu bw'agatta ekintu kiri ekyokuba nti muli wankwe ate ng'alina ekko ku mutima okukola ebintu ng'abikola mu bukyamu bwabyo ebigambo ebyo bikwatagana nti enkwe ezenge. Kati abantu abasinga obungi abatwetiikamu Abaganda abasinga obungi nkwe ezenge ate nga nsoole. Abaganda abasinga obungi kati mbatuma musituke. Tekugenda kulinda Abaganda bonna ba miliyoni 10 nti basituke nedda. Nsaba Omuganda yenna aliko empewo omumalirivu kati essaawa zino mutandike okulaga obuzira bwammwe. Ebitundu bya Buganda ebitundu ndowooza 5 ku buli 100 abalala bamaze obbitwala. Babitutte basaanyiza Abaganda bannammwe buli omu asirise. Wiiki ewedde twalaba ku musajja twalaba ku bamemba ba Parliament wano nga beerogozza nga abantu bakombwa ate abalaalo babajje mu Northern Uganda bazze mu Buganda biki nengena nzimba mbyogera buli mungu ayogera. Mbadde njogera ensonga nga zino nga Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Mr. Alaji atudde Mengo asirise tayogera ku nsonga zino. Ne mujjukire gye muvuddeko najja ngambagamba nti omwami ono omu kubatula mu meeting ezitunda Buganda abantu nga bampakanya tatumutandise okirabako. Bukyanga tutandika okwogera ku nsonga z'abalaalo mu Buganda. Nze nasooka nozoogerako mu Northern Uganda n'entandiko zimunyisa mpaka babakyusiza bazibazze mu Buganda. Bw'obanga abasajja ab'omu Northern Uganda nga n'akulira essiga eddamuzi Chief Justice Winnie Doro yavaayo n'agamba enough is enough, we are tired of Banyarwanda ne Balaalo in Northern Uganda. Mau n'avaayo n'azoogerako. Bakulembeze ba MP n'Opere babizoogerako. Gwe ali mu Buganda yeeyita Katikkiro essaawa zino gw'osinga Chief Justice, gw'osinga Mau oba gw'osinga ba MP. Baasala bafiirwe biri mu njawulo boogere ku nsonga z'abalaalo mu Northern Uganda bagenda abajjayo. Naye mmwe ne musirika nga Obuganda busana kubanga mwagala ssente. Mayiga ssente tonna gye zitwala. Ba MP Buganda ko kasi temuna gye mutwala ssente. Nabagamba ati kuno ku nsi tonna ky'ofiirwa tonna ky'otwala. Nkiddamu Mayiga kuno ku nsi tolina ky'ofiirwa tonna ky'otwala. Buli ky'olina okyeyambisa kuba oyambisa olw'ebbanga ly'obulamu bwo bw'osigazizza.
ne bwono tula mmotoka ezitunula ng'omuntu tebagenda kuziika nayo ogiyambisako bweyambisira ogenda kufa molo z'ozimbye akedi z'ozimbye hoteli z'ozimbye sawuna z'olina n'amataka g'otutte bagenda kuziika mu nnyako 6 eri ku kijja kya kitaawo so se kyajjajjawo kuba jjajjawo taliyo kati mukulu njala kugamba kye tuyita okwebereramu n'obuntu kwe kubanga obeera n'abantu bo ffe tukumanyira buli musajja munyala gyosi ekikulu kiri nti njala kutegeeza ebyobugagga by'okuŋŋaanyiza tolina kyogenda twala naye ate abantu abalijja okuziika ku lunaku lwo baziika mu famire yo bali kwogerako ebikikinikira baliseka kati mukulu njala kutegeeza yesaawa mubuulire obuganda mwabutunda ku Olosero ku Liteiro ku ki kubanga abantu abamu bakyabuzibwa bali banga mwambala amakanzu n'amasuti ne mujira muteeka emikono emmengo naye ng'ate ekirabika kirala nnyo tukoye enkwezenge tukoye okwebuzabuza ng'abafuka banaaba abasajja abalugwana bayogera ensonga ezo ne bazigusa abalala baavuddeyo okumanya bano abasajja bamanyiira ku zimu ku mbeera ze bataddewo nga bavaayo ne batuuka n'okuziba amakubo nga bayingira Buganda nga bali mu kwekalakasa balaga nti bayingidde mu mwankole bavuddeyo wulira bano balaalo bazibya amakubo bali mu kukola fujiri etagisa kubanga bayingira Buganda kati okumanya bana abasajja mu kumanyira balina bakwatira ensawo omu ku Ssekama wa Museveni ku mitimbagano egy'enjawulo okuli TV ne radio nga ne musajja Munyarwanda ng'akola mu bitongole byakwerinda naye nga lwakuba nti bamuleeta ku TV kubayita Rwamushana yabadde ku TV n'ayogera ekigambo ekyannyiizizza era kye kindeese akacca ku mutwe ne kintinkuula akajabangu kange wentegeredde nti abasajja bano okumanyira kuli mujjeeya waggulu nnyo kati katubyogere ababikola babikole bwe mujja okumanya nti mwagala Uganda tugifunde muli omusajja no bwe yagambye First and foremost, eno njogera ya politicians okusinganya bava wano mu Buganda. Buganda is not a dumping ground. Whom are they dumping? Osobola okyogamba omuntu ekitonde kya Katonda yatondebwa ntatwano bamu dumping. Rubbish kasasiro kiki. It's an insult. It's an insult. Actually, si bugunjufu. No gan bali abantu human beings are being dumped. Now, but you see the larger issue is Kuwashto tunulira the injustice against them. It's forcing a tumuru nkugambye gye baali ettaka lyabwe mukulu Museveni baali nyaga. No, one no. They even hear it. Please. Genda wano mukato corridor, you will find about Museveni, ne group ya very well. They have square miles of land, 10 and above. 10 square miles of land. And baritade komundu bali fences, they push the population off. Kat kuwachto no nyono. Why are you on the move? No one could just TCA. Because the more they uproot them, you get walanga toba wanyeko is the more there will be a problem. Oyo mukulu Rwamushana abeera ku NBS abeera ku BBS. Era TV eyite y'Abaganda bebamuleeta mbu yagambye mbu lwaki tuga nti abalaalo badampingiddwa mu Buganda mbu they are human beings. Mukulu Rwamushana njala kutegeeza oli musajja mukozi wa International Security Organization oli mu media tukumanyi nawe oli musajja Munyarwanda openeza ekikugamba kuba tonna kyogenda kunkola enough is enough bajjajjaffe babakkiriza okujja mu Buganda temujja kumanyira bazzukulu bammwe Abaganda basangibwa mu Buganda Abanyoro basangibwa Bunyoro, Abanyankole basangibwa Bwankole. Mwe muva ludda wa, Omunyarwanda ava ludda wa. Goboga nti Abanyarwanda abalalo baleese baba dumping in Buganda, it's a crime. We should find a solution for them that they are human beings. Nga bo baliwo kuwamba na kutta. We are not going to accept that. No, tugenda kukkiriza busiriwa mu butole. Buganda ebeera mu Baganda ate Buganda olwokuba nti Buganda tukkiriza buli muntu yina gy'avudde okujja okutula mu Buganda so si tukolako fujjo owulira katokoli
corridors, cattle corridor is not part of Uganda. So you should tell your boss Museveni to send back his Balalo to his cattle corridor, not in Uganda. Muri mukutta bananyini ttaka, mulese ente ku ttaka lya Buganda, muri bokubatta. Kati gwe omwana Omuganda yenna ali awo nga bakugubye ku ttaka lyo ne baleetako ente. Solution eriemu. Abasajja b'omu Northern bale bakoza system bbiri. Sanga ente giteme, sanga omuddo gufuireko obutwa, teeka amazzi mu butwa, teeka obutwa mu mazzi. Ngenda bagamba ekigambo kino. Ekiinula omulaalo ebeera nte. Kasito ente omulaalo tasobola kubeera ku ttaka lyo wadde okubeerawo. Gwe Omuganda nagwe batutteko ettaka toyomba. Ente yakakadde kamu n'ekitundu ku bukadde bubiri. Ettaka bakututteko ettaka lya kawuubi lya bukadde. Ettaka bakututteko mulimu amazzi. Okulaga omulaalo nti mwe bannannyini ttaka era mutegeera bulungi nnyo. Kwata emitwalo giringa 5 ku 6. Genda oguledde butwa buyiwe mu mazzi wabufuuyire ku muddo nga bebasi. Bwana afiirwa ente 10 ba 10 tagenda kudda ku ttaka eryo ajja kumanya. Ate omuwandiikira ekibalwa temuli ku ttaka kyamu. Tit for tat. Bwe mutaakole ku bintu bino mujja kusanga ente mu Kampala nga bataddemu ebiralo by'ente. Mujja sanga ennatete nga batadde ebiralo by'ente. Mujja sanga buli wamu genda sanga mwetemanyi gwe bayita mulaalo. Omulaalo ekisooka talina common sense. Yalowooza nti ente ze zirina kubeera ku Sheraton mu Garden wali nga zirya. Alowooza ente zirina kubeera ku gundi ku Serena nga zirya. Ente zirina kubeera mu paaka empya bwe bwongo bwabwe bw'abeera n'entalooza nti waliwo omuntu omulala. Kati mbagamba, a fair game is to kill those cows. Sife twabayita. Mu Northern Uganda bakibakoze ne baddukayo. Kati ffe ne wafula okuba tulina enkwezenge tezaagala kutegeera batutte ettaka babatta. Obusungu bw'ennaku basajja bano abeefuula nti bategeera. Obasajja mmwe mbagambye. Gwe bakugobe ku ttaka lyo toyomba kozesa emitwalo 5 ku 10 genda ogula obutwa obufuire ku muddo obufuire buteeke mu mazzi busirika. Zijja kufa ente 10 agenda omutero w'ekipapula n'ettaka lya Buganda temudda mutumanyira mudde gye mwava. Kasito ente y'omulaalo tasobola kubeera ku ttaka lyo ekyo nkibagambye. Kyebakoze mu Northern Uganda kati bazze eno olw'okuba nti kino nkibagambye mukiwulire bulungi nnyo. Abaganda munaatandika okwekkirira ne bagenda batta bamalewo. Tuli mu kkoliro lyerimu. Njagala tegeeza Abaganda mwenna. Waliwo ekiwamba abaana Baganda okwetoola Buganda. Nga bajja babatrackinga ku masimu ne babawamba ne batwala. Kati bakyateeka mu safe house. Bakwata omwana bamukuba obuto omuttirawo ne batwala emirambo ne bagivuga okuva mu Buganda mpaka mu makuumiro g'ebisolo ng'amaze obbatematema ne babasuulayo. Nkiddamu abaana Baganda okwetoola Buganda bagenda abawamba ekiro n'emisana mu byalo. Buli mwana gwe bawulira nti oyo asobola okwogera ensonga bagenda banonda omu ku omu ku kyalo nti oyo ayogera nga bamukwata bajja bamuwamba kamutwala. Ebigambo bino mbyogera ate mbitegeeza. Omulimu ono gukolebwa ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence, gukolebwa ekitongole kya ISO, gukolebwa ekitongole kya M23 n'abasajja Abanyarwanda abajja mu Buganda. Abaana Abaganda bali mu kubasaanyawo abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi okwetoola Buganda yonna. Singa muba muyina ettaka ne bamanya nti omusika gundi yalina ettaka ayina abaana abaana bwe bati ne bati bajja ne batandika okuzinduukiriza abaana ne babawamba oba ne bawamba omuntu omukulu mu famire ne bamutwala ne bamusaanyaawo. Bano ne beekola n'ebyapa ne batwala ettaka. Ekyo mukire bulungi nnyo. Kanjala bategeeza gwe omuntu ali Omuganda ng'olowooza nti waliwo agenda okuyamba togenda kweyamba omala biseera. Abasajja bali emmengo baali omugaati. Kati na kino kanki bategeeze mu kitegeere. Ssaabasajja Kabaka nsaba kuluma kutu na kuloopera. Ebitongole bino biri wammanga. Omuli ekya sina bibyo si bibyo n'onsonyiwa gusinza Ssaabasajja Kabaka. Ebitongole bino eby'abasajja Abanyarwanda abatudde Mmengo omuli ekya BBS Telefayina kino nno kya Charles Peter Mayiga ne musajja we Omunyarwanda Kimba Freeman ngere ensimbi ze bajja mu ttaffaali bwe baakola Telefayina eno. Kossa ready gye bayita eya Buganda eya Kyabasa. Ssaabasajja Kabaka asaba okuloopera n'Abaganda mwenna nti
radio eno ne TV bazifudde okulwanyisa abaana bonna n'ab'enkyukakyuka n'okusingira ddala muzzukulu wa Kayiira Ajule Kyagulanyi Robert Sentamu ng'abasajja n'abakazi abakola mu TV zino ne radio bagufudde mugano okusiiga n'okukyazanga abantu abeefuula Baganda okuvumirira Muganda munnaabwe. Omusajja omugwira Yoseriti Bahabula Omunyarwanda n'akabenja ke buli lunaku batuula butya ne bagenda okusaanyawo Buganda. Naye siwulirangako TV Kebere radio ng'eteesa butya bwe tuyinza kwegoba basajja bano. Naye ate bo kye bakola kwe kukola omulimu gwa Yoseri ogw'okulinnyisa n'okusiiga ettoomi buli Muganda yenna ajjayo omutwe okwogera ku nsonga za Buganda. Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira omusajja wo omukozi w'ekitongole Goloza ni mukozi w'ekitongole Medin Sereko Sebuli wa siyaasa mukozi wa ISO oyo agufudde mugano okuleeta abasajja Abanyarwanda beyita Abaganda ku radio okutandika okuvumirira abasajja n'abakazi Abaganda bali mu Buganda bannabyabufuzi. Bagufudde mugano okukyazanga abasajja bakolera gavumenti okuba nti boogera ku nsonga z'ebyobufuzi nga bavumirwa Kyagulanyi Sentamu muzzukulu wa Kayiira Ajule. Abasajja be bamu bano be bavumirira era enkola basikira nsikire ngenda bazzaayo kemabega. Mwe mulowooza lwaki okuva edda nedda Abaganda abeeyita Abaganda balya mu Baganda olukwe? Tuddeyo ku mugenzi Ben Kiwanuka abaamulyamu olukwe baali Baganda. Tuzze ku mugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere abaamulyamu olukwe baali basajja Baganda. Tuzze ku Dr. Sebana Kizito omusajja Omuganda abaamulyamu olukwe n'abaana be yasomese baamulyamu olukwe. Tuzze ku Haji Nassantege Ssebaggala Baganda baamulyamu olukwe. Tugenze ku mugenzi Sekweyama Abaganda bennyini baamulyamu olukwe. Essaawa zino omwana akutta mu mulinga ayagalirwa ebitundu byonna ebya Uganda nga tososodde nti Muganda munjiro mutoolo. Abasajja abakulu batuula Emmengo ne batandika okulinnya okuvumirira okusiiga ettoomi Omuganda yekkaliko amanyikiddwa okwetoola Uganda yonna okuva gyetandika n'egyekoma nga tekibanga omulikodi kaabere Ssemoge takikolanko kaabera ntakikolangako. Ne balyoka bavuma omwana wa Nambi ne bamusiiga ettoomi nga ssente ziba mu State House. Waliwo n'enteekateeka nnambulukufu wasanyakawo Charles Peter Mayiga gye baloteeko ssente nga tebagenda kukkiriza Robert Kyagulanyi Sentamu kuddamu kulabikako ku mutimbagano gwonna ogw'ekibanja oba ogwali oba TV mu Bulange Emmengo nga bagenda muweerera ddala completely. Bino byonna bigenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka naawe tukumanyi nti oli mu buwambe naye obuwambe buno busobola okusuukwa olw'ensonga nti gwalina buli kimu n'ekisumuzo gw'okirina. Obuganda ebitongole bya Buganda biri mu kulwanyisa abasajja Abaganda era Ssaabasajja nkuloopera mu bbanga gye buvudde katuno abasajja ab'enkizo abamanyi obuvuna obudde bw'Obuganda battibwa mu kimugonyo ne baziikibwa nga tomanyi. Abasajja ab'enkizo mu Buganda bamanyi byafa bya Uganda nga bano badde bakyaweereza mu buweeza bwa Kabaka battibwa kimugonyo nga tomanyi ne baziikibwa nga tomanyi. Abasajja abawandiisi b'olulimi Oluganda bali mu kuttibwa. Abasajja abamanyi obuwangwa n'ennono bali mu kuttibwa. Abasajja bamanyi obufuzi obw'ensikirano n'emitendera gyabo bali mu kuttibwa. Olw'ensonga nti abasajja batudde Emmengo be bali mu kukola omulimu ogwo. Ssaabasajja Kabaka ndowooza okutaasa Obuganda kye kisinga obukulu. Ssaabasajja Kabaka osirise nnyo. Ebitongole bye bibiri bikoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuwagira enteekateeka y'Abanyarwanda kutwala ettaka lya Buganda okusaanyawo Buganda n'okulinnyirira ettoomi buli Muganda yenna avaayo okwesimbawo n'okuvuganya abasajja Abanyarwanda kubanga abasajja batugenda obbanoonyezako vuna obuddo nga tebalina we bali. Awo nno njagadde kuluma kutu nakutegeeza ensonga ezigenda mu maaso mu ki mu Buganda n'ewalala. Wetwogera n'essaawa zino mujjukira bulungi nnyo bwe navaayo n'enjasa ebyama by'abajjajjaffe abaagenda nga bayitiddwa mu lukwesese Yoseriti Bahabula omusajja Omunyarwanda yeefula nnyini ettaka mu Uganda ne Buganda ng'abatutte obbayisaamu olugaayo.
nze ndava ne bagamba nti buli mutaka yina agenzeeyo koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti gye bunakkobekereza ng'ettaka ly'embuga enkulu eyo gy'okulira mu kika ekyo ettaka ligenze. Embuga nnyingi nnyo zitandise okusaanyizibwawo nga nange kennyini embuga ey'ensibuko eyange ey'empindi emuyenje mu Busiro yo eri Maneya ne B yasaanyizibwawo. Ezo ey'Emmamba yo naye eri mu Lusuubo. Ey'Empologoma yo omusajja Omunyarwanda yeyita Meja Jeno Kayanja yo naye abali bubiyita bali bulungi. Tugenze wetwogera embuga nnyingi nnyo ez'ebika nga wetwogerera embuga esembi y'okuleeta emirerembe y'embuga y'ekika ekyeffumbe nga wetwogerera enguumi ebikonde amasasi binyooka. Ssaabasajja Kabaka ansaba okukuloopera nti embuga ezisinga obungi ensibuko z'ebika gye bisibuka amataka gonna gatwaliddwa. Gwe nno atasobodde kulaba akabbinkano kano bye bino ku ku bifaananyi ebyabadde. Wulira bulungi nnyo. Talk to this one. Obutaka bw'ekika ky'effumbe baka mu Busiro buli mu Lusuubo olw'abantu abakalina ettaka bubutudde ng'akadde kano obutaka Lusimbi ne bazzukulu be tebakyakkirizibwa kulinnyayo kigere. Olunaku olwaliro bazzukulu ba Lusimbi abadde bategesa olusiisira lw'ebyobulamu ku butaka bwabwe wabula bwe batuuseeyo basanze bakwata mundu nga bakuma embuga era tebakkiriziddwa kuyingira. Bazzukulu ba Lusimbi basoose kwogerezaganya n'abakumaddembe be basanzeewo wabula nga kufuuyira ndiga mulere ekijja abazzukulu mu mbeera ne bakangula ku ddoboozi. Baddemu abasajja ababakalidde ebigoba nte nga balinze okwanganga omuzzukulu yenna n'etantala okuyingira obutaka bw'ekika kyabwe. Bazzukulu ba Lusimbi bategeezezza nti tebagenda kukkiriza butaka bwabwe kutwalibwa nga batunula era baweze okufuna obutanyagwa okubusuuza bannakigwanyize. Bayina ebintu batunda ate kakutwalibwa minisita banno abali wano baaganja okubatunda fenna tetukimanyi enfenna tugamba nebi bannafu osanga balina ensonga ate tetubawuliriza. Katikkiro yawandiika ebbaluwa ng'ategeeza obukiiko buno bulijje buyitibwa era ne bugenda ne ku maleediyo ne ku ttivi kuba oda ya Katikkiro waffe w'ekika ky'Effumbe John Kigozi naye wabadde wabula olunaku lumu nga yali alowooza abazzukulu bayinza obutajja. Bwe yalabye nga waliwo omuliro ogw'amaanyi n'ategeeza nti olukiiko lusaziddwamu. Poliisi okuva Kisoro banneetuuse obwetuukidde baba bazzukulu baawa Lusimbi ku butaka bwabwe era ekubira amasasi mu bbanga okubagungulula ng'oluvannyuma yeegasse ku bakumaddembe abateekeddwa ku butaka okunyweza ebyokwerinda. Ensonda ezeesigika mu kika ky'Effumbe zitutegeezezza nti ekyapa ky'ettaka okutudde obutaka buno bakirina obulobozi buva ku baana ba Lusimbi yaseesituka bakaanira ettaka ery'obutaka buno ekigambibwa nti bakolagana n'abakulu mu gavumenti omuli n'ab'ebyokwerinda be baasuubiza okuwa ettundutundu ku ttaka lino singa balisuuza bazzukulu ba Lusimbi. Ati mubiwulidde bulungi nnyo abakulu mu gavumenti n'ab'ebyokwerinda. Kati eno ya vidiyo entuufu wuliriza laba. Poliisi yazze nga tebuuzizza baana abali ku mbuga eyo batuuse baggula buguzi seefu nga bakuba masasi. Poliisi olwatuuse teyabuuzizza ani yaani batuuse nga baggula buguzi seefu nga bakuba masasi. Bannaye tulye emmere yaffe. Tugenda kulya eating our food.
tuveewo tugende jangu tugende mama jangu tugende jangu tugende mu moto yangu wako bulawo tibagenda kutwala nno tula mawugala nangamba tetekanye mulimu ozi yalifunga nasikia mama asiwagala wina bakutwala tugende vuga sense nitabanyi just move my dear ani amukutte loosamula bw'obunkenke obuli mu Buganda engeri gye batwala mu ttaka lya Buganda bakozesa maanyi n'ezimu ku nsoole eziri mu famire kyokka nga ate abantu bano ebintu bino ebisinga obungi badde mu kooti era nga ku bintu byenfunyeeko wano biraga nti division CID Osiu Wakiso biraga nti bateeka arrest warrant buli kimu kyonna byonna binambira bino byatuuse naye ekizibu ekiriwo anti ebintu bino birimu abasajja baagala otwalita bwa ya Buganda ebiwandiiko byonna bino wano mubiraba naye abasajja bakozesa effujjo lye mbagambye nti akamanyiro kakoze eki kasusse ogw'omulamuzi nti bano abasajja kati bakimanyi nti Abaganda temuli kimusobola kukola buli kimu bajja kikola nga bakyagala okikola kati nno nze we mbagambidde ow'ebbanga bw'otamuwemukira teweebaka Alo. Sirota sewo. Yendi sewo. Kakati abasajja bano nfunye amawulire okuva ebakka bana abakukwatibwa bali ku walanti nze ne bangamba balina amajambiya balina ebiso ate we bali bonna kati wenkubiddeko Saidi nangamba akukubire balina n'ekipapula kye batambuza kya looya bagenda bakitambuza mu bantu basireteninga abantu kakati mbadde njagala Saidi angambye nkikuweereze ekipapula kye batambuza ekigamba mbu bo bawangula ettaka nkikuweereze nangamba nokuŋŋamba nkukubire nkubulire balina amajambiya kuliko omusirikale Katale yabawa sapooti Katale kati ffe kati wulira DPC anti kati mpuliriza olusozi olwo lunene olumanyi oluwulira olusozi olwo lunene kuliko amasiga kuliko akasolya n'esiga okiwulira kuliko n'omutuba owulira sebo kakati ife tusobola okubeera ewannagaya kakati DPC bwe butabanga ng'olukiiko si lwakuwoggana nti oba kusamaliriza abantu okubeera ku siga lyaffe tuba tulina ensobi gye tukoze anti kyenkugamba tubale tulumbye bantu bali nga tuli waka waffe kuba tulina ebifo bingi ebiri okwo nga netulina ku mbuga owulidde tulina embuga tulina essomero tulina ewamakubuya omutuba gw'amakubuya tulina newannagaya ebuleza owulidde olusozi lugazi
kyenkugambye nze sibadde sisabye security nkugambye abantu bali abetaaga okukwatibwa kuba nze nina warrant of arrest webali n'amajambiya waki temufuna omukisa ogwo ne mubakwata anti kakati DPC gwe bwogamba ekigambo kyo kikola owulidde kuba ye osi polisi agamba order from above yaŋŋaanye ayogera ggwe ate nga luli nali mu ofiisi yo wangi obakka webakka mpozi anti kyoyagala oga mpozi mukubira essimu kuba simanyi kubigadde ebyo mukubira essimu Eva ye bwayogera kati bagambye katale nze sisi wangi DPC najja mu ofiisi yo nembikunyonyola nonsindika ewa osi side noŋŋamba nti tolina buyinza bugaana kukwata muntu nga oda ya kooti gwe wenyini wakiŋŋamba n'okubira ojando nagamba mbunze siriiwo nina gye nalaze n'omugamba waki walesewo wano kiraya nti nodduka gwe kennyini nze kyoyagala ga tonzijukira kati nze anti tewali kyewalimba naye kati bano buli we tubagamba mukwate abantu anti kati nze kakati DPC nze ku ssaawa zino nkubira oyo katale ababadde security naali ku mbuga n'amajambiya nze kyemwanfululako niwe tubagamba nti waliwo amajambiya mwe bali mwabawaggayo ebyo tukola kye baagala kubanga nze kennyini ngenda kuweereza amaloboozi anti DPC ngenda kuweereza amaloboozi agamponinga ngenda kuweereza amaloboozi kubanga nze newaka ewange toli katonda ngenda kuweereza amaloboozi ngenda nakuweereza amaloboozi kuba nnoonya we ngenda okuripootinga nange okunteekako okunnoonya bangaye buli wamu we nnaalaga bajja kungoberera ngenda gakuweereza ogafune kubanga nange kakati ndi mweraliikirivu sikyasobola genda ku mulimu buli wentambula ndi stressed ngamba saawa yonna abo abasajja bajja kunnomba kaboggoza abo bennyini abali ku warrant of arrest ate zaali zasirika twakoma ku mukazi ne bagamba tudda nga 28 kati 28 zigenda tuuka nga tetulina gundi nga tetulina basibaabo batugamba kudda nga 28 no not 28 next month nga 3rd ati koti bwe batugamba naye abo abantu emyezi kati tugenda mu 5 balemye okukwatibwa nze munnange n'ofiisi yongitya kubanga nze oba gundi yakubidde gundi eba KPMP oba KPM command of what of Metropolitan Police
yakubidde naŋŋamba nzijeeyo naye nze ne ofiisi yo ngitya ku bunkeke bwe bantaddeko wangi nkugambye ngitya nkubuulidde nti ate nakulimba ngenda kukuwa akapapula ke yampandiikidde naye ntyayo kubanga okubeera ng'ojja mu ofiisi n'otafuna response oba weeraliikirira ntyayo owulidde embeera mugiwulidde eyaba DPC ba RPC ba OC bwe bate bakola ku mataka ga Buganda wonna beebuzaabuza ng'abafuka baana abakumbe bali bakola setting up yaabwe nga buli ali mu system ya police kati bwakabano bw'okubira ono oli ng'akubira oli bw'okubira ono ng'oli akubira oli mugenda otuuka agulu ng'ali abaavu ogenda okunoonyeza abaavu bw'ataba Sale abeera muhoozi bw'ataba muhoozi abeera Museveni bw'ataba Museveni abeera Janet geega amannya ana agabonyaabonya Uganda ku ttaka lya Uganda ne bannayuganda bonna kati waliwo akavuyo akalala kali ensangi DPC w'ensangi ne OC w'ensangi omuli mivuyo gye musibiddemu abantu ku mataka ne mutwala ne mwekobana n'okutwala amataka ne musibisa abantu nga mukozesa emitawaana egiri mu famire ez'enjawulo ne muzibeesingako n'abantu abataze mu famire z'abantu ne mutunda ne mutwala amataka g'abantu DPC w'ensangi ne OC nkyakola further investigations noonya amanya gammwe ennamba z'essimu na buli kimu mwe musinza okuleeta emivuyo n'okweta emmangana mu Wakiso district naddala ensangi muno muli Kyengera nsangi na Bingo Buddo mpaka Kitemu nfunye ripooti nti DPC w'ensangi gw'omu ku bantu abayingidde mu famire Mataazi nga mukozesa abayaayi baleese mu famire z'abantu okutwala amataka g'abantu kubanga mwe kenyini mwagala kozesa advantage okutwala amataka g'abantu basajja mmwe mwewumuzeko basajja mmwe Abanyarwanda eyo Uganda nsi yaffe nga tukyali mu kkowe erimu awo nga tugenda kati nabagambye jjo nabagamba luli abantu abali Kenya n'abali e Tanzania mwegenzi nnyo Bannayuganda omanyinzi bwe njogera ebigambo bino ebyange bisigalayo ku mutimba kwa tebivaayo bula sidiritinga video zino awo njagadde kuyita obuyisi then muulize ku bantu abali e Kenya muulize bulungi nnyo nammwe abali mu diaspora mwegendereze Teacher jebaliko sebo kansubire oli bulungi sebo kakati nange gyendi eno simanyi oba onjijukira nze mutabani wammwe naye mbadde njagala kugambako ku kiri eno ekitambula kyemmanyi oba wafunyeko information emu oba ku biri e Kenya naye kyoba omanyi ekiri e Kenya ayo omusajja yayogera ne gavumenti y'e Kenya n'abaana abali mu asylum tugeze abaagenda mu zikampu eyo oba mu ezo tugeze abajja okusaba asylum bonna abasinga Bannayuganda baakoze eki tebakyabawandiika kati ate era abasinga baabayimirizza baabagamba bayiye we bakola ki we badda so ekiri eno ne Bannakenya bonna abasinga beemulugunya bonna baabagamba badde e Uganda akitegeera tekyali mwana yenna ate ng'era kubanga kati olaba Kenya tokyasobola kukola kikubeeramu nga tolina kiwandiiko kikwogerako kati naddala nga ffe nti kati weekweka bwekwesa obutakutegeera nti oba oli Munnayuganda naye okusinga kyetoololedde nnyo ku Bannayuganda nti poliisi yennyini oba amagye gajja ganoonya era nze ono omukyala yaŋŋambye gwembeera naye yaŋŋambye ebintu ebyo naŋŋamba ne mu kampu abaana Bannayuganda baabagubayo gavumenti yagaana Ruto yayisa etteeka tebaddamu kulijja essalinga mwana ava Uganda
kuba wabeerawo abaana abajja nga ebyasayira mu mulabika obimanyi kati gwe engeri gy'otambuddeko naye mbu tebakyali gesitalinga era mune mu sisitemu mwonna omukazi yaŋŋambye Ruto yajjuzaamu Banyarwanda. Omuntu bw'abeera nga Munyarwanda ye yeetaaga okumuwandiika bamuwandiikira mu lunaku lumu naye Munnayuganda bamutambuza ebbanga. Kati era omukyala yaŋŋambye weebeereremu lwakuba musumba wire asiima abeera bize na awo sigenda kulwawo. Kati baganda bange eno video yambi muli Mulange Mmengo naye ekisinga okunnenyamiza ke kabinja k'abasajja abatawera mutwalo okufuta obbala ku miliyoni 45 n'ekyennaku ekisinga okunnenyamiza be basajja abakulu abeeyita Abaganda naye ng'omubuuza jjajjaawe bamugalamiza nga tewaliiwo. Njagala kubabuuza mu abeeyita Abaganda mwali mutuddeko ddi awo ne mukola olukolo okujja ku Museveni okulwanyisa Museveni nga bwasse bajjajjammwe. Museveni olunaku ng'akosa ekitongole kya Internal Security Organization, Chieftains of Military Intelligence ne External Security Organization ne M23 buli lunaku bamakinga sure nti ekitone nnyo bawamba Bannayuganda basukka 20, batta Bannayuganda basukka 50, batwala amataka g'Abaganda, balemesa buli muntu yenna Omuganda ku kintu kyonna kyakola. N'otunuulira radio ne TV ne badda ku mwana wa Nambi bamujolonga naye ng'ajolonga asaana kunoonyerezaako. Banga kiri mutuula mmwe ne muteesa butya mujjako Museveni okutaasa eggwanga n'okutaasa Buganda. Abaana ba Buganda abaana ba Uganda bali mu kubonaabona basaasaanye. Mubeera buli kaseera kwogera bintu bitagattako wadde ebigasa. Obuganda busaanawo, obulombolombo busaanawo, ennono esaanawo. Abamufunyemu kasente akagula muwogo era mweyagala naye mugaanye okutunulako gye muva ne gye mulaga. Agawalagana mu nkoola mugenda gakolera ki? Kubanga edda twatuulanga ne tugateeseza. Ennaku zino buli muntu afa ku lubuto lwe kubanga tetumanyi nsibuko ya buli muntu akwata enjogeza n'ayogera. Ate twajjirwa ekizibu nti buli amanyi nti asobola okwogera. Nsaba Mukama Katonda nnyambe embeerewo omwaka guno n'ogujja. Njagala musaba Mukama obulamu ndabe ku Uganda bw'ekyuka. Lwaki njala kulaba ku Uganda bw'ekyuka? Obudde bumala nga muvuma Muganda munnammwe. Mwali mumaze nga muteesa butya mujjako Museveni kubanga yaayidde. Musajja mukulu wetwogerera essaawa zino ali mu ggala gye bamukanika. Ng'alinga ekyennyanja ekiduze nti bw'okinyigaku bw'oti omuwula gwa kiri gusobola kuddangulu gusigalawo ekinnya yembeera omusajja gy'alimu. Meeting zituula ku makya mu ttuntu olw'eggulu okunoonya ani agenda omuddira mu bigere mu ngeri yonna esoboka. Oba yakwewamba, oba yakukyusa ssemateeka, oba yakola ki kubanga yaaweddeyo. Naye Katonda akuwadde omukisa. Omusajja avunda alaba. Muli mu bintu ebitagasa. Omusajja ali mu kuvunda nga alaba mukamula n'avaamu empita mbi. N'omulaba ku TV kujja kwekaza bamukamula ng'ekyulo n'avaamu empita mbi ng'akaaba obulumi. Naye muli mu bintu eby'ekisimu. Simanyi nze senior politician, simanyi nze ndiwo e Masaka azifu nti e Masaka eri out of Uganda. Mwali mutuddeko ddyawo ne muteesa lunaku kiro mugenda okulwanira Obuganda muggyeko Museveni nga ye bw'atuula. Essaawa zino bali mu kukatu. Meeting zituula ku makya olw'eggulo, ekiro, emmotoka zisula zeetala mu Kampala ezimpa enkoni eza bbulaaka nga bamanya bate bwe tugenda okusigala mu buyinza singa onaavaako. N'otunuulira enkwezenge abasajja abakulu. Omusajja ababateeseza butya bagenda obbatta. Bwe muteesa mutya mugenda okulwana ate abayina amagezi agajjako Museveni n'obatunuulira ne weewuunya Mukama watu waki kino.
omusajja ayidda avunza aweddewo walolabyeko ekibonerezo katonda kyakuwa n'osigala nga tosobola kufa naye nga kansa akulidde akumaze oba kunyiga bunyizi ng'abanyiga akasawo kakwete nga muvaamu omubisi mu kifo ky'okutuula ng'Abaganda ne mugamba tukoze tutya okuggyako omusajja ono buli muntu nzize ndiwe Masaka ne bwe politician isi misobola kuva wano we have you decided so tosabira munno obubi naye njabyogera ku Lwokusatu omusajja avunda akaaba bamunyiga alaba agenda bamuwadde bamugambe gwe ne bookola otya either waayo obuyinza oba ojjakira ku makyanga ofudde pressure mu bbanga eritali ddene okuva kati bino byenjogera nze mbagamba okuva wiiki ewedde ebibagamba olwo nabiwandise ku mitimbagano abafuna sose ez'omunda naye mulimu okukaalira ku buntu obutono sinze nti Masaka what is Masaka and you don't toyina muntu gw'oyinako buvunaanyizibwa okuggyako mukazi wo n'abaana bo n'akamotokako ne compound yo n'ennyumba yo lwaki bannayuganda naddala beyita Abaganda mulabira kumpi wano ng'obukookoowe golooza singa Abaganda bajjajjaffe batusooka balabira kumpi mu ddiiro lye abandi badde Buganda weeri gye mulimu gye muli mu kusirikiramu amannyo nkubuuza singa bajjajjaffe abagaziya ensi e Uganda baalabiranga kumpi nga balina akalowoozo nti nze kati ndi MP wano sivaawo ndi senior politician niva Masaka siva Masaka temulina kifaananyi kinene kye bayita big picture mulina akafaananyi kano aka passport ensi yammwe n'ebirowoozo ku nsi mubirabira mu ka passport photo okusinga ekifaananyi kino ekibawanga ku kisenge Museveni atuula 24/7 butya bubasanya Abaganda kubanga Omuganda yamutaddeko ekifuba Omuganda ye spinal cord ya Uganda gwanyandi badde ayamba ne mugatukole enkweze nga bakola enkweze ngez'okuggyako Amini Obote Lutwabaani muli nze ndiwe Masaka we have built leaders since when changing the country doesn't mean to build a leader mu Bayibuli gye musoma mwenna Smith eri mu Galatiya kasasiro wa busa bwa nkoko omuvubuka eyakuba Goliasi ani yamuzimba ani yazimba David waliwo abasajja bamegganyi nga bamanyikiddwa bonna Goliasi yali yabafugaza wabula ka David ye kaava ne kamweyimba goloza singa abasajja bali bakamenyo basobola ogamba bagamba David nti David togendayo mwana ffe bajja kutta David ffe tusobola vaayo nenga Goliasi yali abakubye n'abateeka wali ka David ne kajja ne kagamba osaaga nze ngenda kuteeka wansi kamuteeka wansi naye osoma Bayibuli oli Reverandi ogamba tuli munnabyabufuzi senior politician nenga ensi ogira mu ka passport photocopy bwe kati toyina picha nene kubanga oli ankuzibwa oyagala akasente Obuganda busaanawo ente basomba bazijja gye bazittaka balitwala kubanga ofa ku compound yo n'abaana bo abasajja batubuuza Abaganda mwabakya balwanyisa muganda munnammwe ogenda baddamu ki gwe basajja mmwe abefuula be Masaka njala kubuuza osobola okugenda embala n'okubayo olukungaana ofuna abantu 10 osobola okugenda ekyenjuju n'okuba olufaano n'ofuna abantu 10 oba osobola okugenda ekaliro n'okuba olukungaana ofuna abantu 10
Kebere Masaka nga tewataddemu ssente osobola okugenda abadde bakuyimirira kabasukka 10. Tulina ekintu Katonda kye yatuwa kye tulina okutandikirako. Yensibuko yentabiro ya Ssaabasajja Kabaka mwali mumuvuddemu empologoma zimulye. Bwe basinya politician tekuli ku kibanja kya muntu yagadde Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa nowhere. Kubanga yentabiro ya Buganda. Mufunye David avudde lyako Goliasa mukutto buli maawa abunyiza abutadde wabutadde. Mukwata David amatayi. Mumukutte eminagiro mugisika. Mumukutte ebigere mugabire mwagala zijjamu. Kyokka nga yakutte Goliasa. Mutegera lunako kibasajja mmwe. Kati kambagambe baba senior politicians n'abasajja bakulu Abaganda. Ssaabasajja Kabaka ye muntu yekka mu Uganda eyo singa yose eryavaawo asobola okuyimirira nagga bannange yessaawa tudde obudde butuuse. Ba senior politicians na kino kankibagambe ubadde mukimanyi nti Museveni ku buno obudde bwalimu obwakazigizigi waliwo enteekateeka ejjawo Ssaabasajja Kabaka nti singa Katonda abaalugezi Museveni n'avaawo ne Ssaabasajja Kabaka avaawo abasigadde basobola okumanejinga ekintu ekyo bagamba bati bagamba mu mbeera Museveni gy'alimu kati y'okubonaabona ng'alumwa ng'alaba lwakiri bagenda lumu ne Ssaabasajja Kabaka ne kiba nti basobola okukonteininga abasigaddewo bonna. Njagala ombuulireyo eyita senior politician mwe mwaliwo mwaba mwekana Ssaabasajja Kabaka emyaka bamumusinga lwaki Museveni yakubira mmwe okujja okutegeeza Abaganda amafuta agettaala bw'oganuusa gawunya bubi naye ge gakuwa ekitangaala mu nju kasita ogateeka mu ttaala. Amafuta gayinza okuba gawunya bubi naye g'oteeka mu kawulunguta ne kakutwala gy'oyagala okwetoolebwa ggwanga lyonna ke kawulunguta. Kati Ssaabasajja Kabaka mafuta abamu ayinza okuba nga abawunyira bubi naye ng'ebyaddala y'alina okututambuza otutuusa we tulina okubeera. N'Obuganda bulina otutambuza okutuusa eggwanga odituusa we tulina okubeera. Ne Goliath ye makanika, David ye makanika aliwo. David ye makanika aliwo. Yes, amafuta mwegali mu motoka. Ne motoka yeetagako service. David ye Kyagulanyi ye makanika ye kaliwo. Kati yagala kutta makanika emmotoka ani agenda okikola service. N'amafuta genyi temugafuddeeko. Na kino kankibagambe mwe ba senior politician amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Nkiddamu amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Mu bulamu obwa bulijjo bw'oba totasobola kutandikawo omulimu gwo nga bakozesa oyina okukkiriziganya ne mukamaawo oba muwa ekitiibwa kubanga yakuwadde omulimu wojja akawoko. Gwe nawe oyina emyaka 85 myaka 57 naye nga nannyini kampuni yatandikawo omulimu ogwo CEO wa myaka 7-18 oba myaka 2 ng'omusinga obukulu ye mukamaawo
gwe ne boneevulungula mu ttaka ng'olina experience ku mulimu ogwo naye nga ye mukama wajja kugoba kampuni eba nnene okusinga gwe omuntu gwagamba nti senior politician kiki ekyakulema okufuna ekibiina ekikyo gwagamba nti oli senior politician kiki ekyakulema gwe okufuuka independent naye nga CEO nanyini kampuni nga ye nanyini kampuni eyo muwe ekitiibwa kubanga ye nanyini kampuni gwalimu okukola kampuni eyo lwaki nkugambye nyini kampuni wabera myaka 6 nga yasikidde ensikire ye boss ne wabera myaka 18 nga ye agitandise sente ze yabeera mukama as simple as that goba olya nti you are boss gwosinga amanyi genda otandike kampuni eyo tojja kufuna biragiro kubanga ojja kubanga weetwala okusinga okutawaanya abantu nkiddamu ba senior politician mwe mulemesezza Obuganda okutuuka bwina okuba mwe mulemesezza Uganda okwenunula ensonga ezina amakulu temuziwa makulu ensonga ezina amakulu ze muwa makulu essaawa zino Buganda bulumbiddwa abalala basazeko Buganda temusobola kwogera ku nsonga ezo abaana ba Buganda bawamba temusobola kwogera ku nsonga ezo Ssaabasajja Kabaka taliiko teri asobola kubuuza owaayo Mutanda alaga ludda bwa kikyatuuka ku Mutanda teri wabula ate mmwe basibajja okoota mwe babakozesa kubanga mwagala kufuna ssente mufuuka ab'amaanyi okusinga abalala ensi tekungulwa togikyalako bukyazaako wayagivira teri asinga muntu munne fenna tuli ekintu kyekimu nekkoba olya nga oli w'amaanyi nnyo okusinga abalala olina okubeera nga olina w'osinzira okufuuka w'amaanyi ng'ekintu kikyo bw'oya kya wannannyini owulidde bassebo muwulidde bulungi nnyo guba tosobola kufuna kampuni yo nga kampuni eriwo CEO nyini y'omwana muto muwe ekitiibwa kubanga ye boosi wo alina olukusa olukugoba n'awandiika omu ne bwe olina experience ya myaka emeka gwe ku myaka 8 gy'olina lwaki walimu okutandika wadde bizinesi efumba kabalagala soka weebuuza ffe tulwanirira kifaananyi kya ggwanga tetulwanirira kifaananyi kya constituency tulwanirira ggwanga bwe tutaasa eggwanga tuba tutaasiza obwakabaka bwa Buganda obwa Busoga obwa Bunyoro obwa Bwankole tuba tutaasiza n'obwakabaka tuba tutaasiza n'oki n'obwa Rwenzururu n'obwakabaka bw'Ettoolo kati mwe ekifaananyi kyammwe mukisiiga nga mukisiiga nti olw'okuba mmwe ekifaananyi kyammwe kiri ku constituency level ey'abantu 50,000 emitwalo 2 ffe ekifaananyi kyaffe kya 45,000,000 Ssaabasajja Kabaka akiikirira obukadde bwa bannayuganda bwonna yentabiro kuge nti ge mafuta gwe newankubadde abamuyinza okuba temumwagala ge mafuta agagenda mu mmotoka abamuyinza okuba temumwagala nga abawunyira ziizi naye yatambuza emmotoka gwoyinza okuba nti Kyagulanyi omulaba mwana muto gwe ng'olina musajja mukulu musimanyi olina envi ye David aliwo gwe kyakumeza envi waki okutuuka okumera envi tewateekawo bintu biraga nti ekyakumeza envi kyekino n'oteeka nti bino byammeza envi tobiraga wabula ate oddidde David agenda okulwanyisa Goliath gw'okwata akabadiya naye ng'ate David yalina ensulo y'amaanyi nannyini mulimu njagala bazaayo Obuganda nga bwakazzibwawo bwasalangawo ebitundu 7 ku buli 100 ku bukulembeze obujja mu ggwanga tebukyalina amaanyi ago abeeyita ba senior politician wakitembuuza lwaki Buganda bulina bwaki butuusaawo mukeera kulwanyisa David naye kisinga okunkwasa ennaku ogenda okunoonyereza abasajja
kugenda simanyani wabedi ogenda munonyereza nga talina kijja kyabajjajjabe nenga yasinga okuba embeeku ogenda munonyereza ko nti ono gunne gundi nga talina kijja kyabajjajjabe yensonga lwaki balina effutirizi balina obutaagala nkiddamu yensonga lwaki balina effutirizi balina enge kubanga ogenda omunoonyerezaako nga si waawo yajja buzzi baleeta muleete bakulu kanfundikire n'akayimba kano ndowooza munadde engulu sirina corporate yaako naye sikajje ku origino kubanga kakwatibwa bukwatibwa kaddakiika 5 mukawulirize bulungi nnyo abasinga obungi mukawulirize mujja kudda engulu naddala abaganda bannakabala soogera ku nsoole n'enkwezenge mukawulirize kikagenda okufundikira video ya leero mama gawalaggana mu nkola tuligazimbira obusiisira baligidde mbonaabona lwaki nti neebuuza baligidde mbonyabonyani waliwo ebintu by'ekika bimpimpi byenjagala njatula enfune neekuba nnyamba ate nga bwentegereza okusirika bannange si kulwa nga nzikirira ekimugunyu ekisooka kyogeza luggumugumu be bakulu bange abo bafa mu ddiringana nga tebe bandibadde batuwagira mu nsonga zaffe mpozi n'okuwabula ekika ate nga bwentegereza emyaka giba mitono okubali abakasukka okuvubuka nenjokuleka golofa ewedde ate nga mpya Ssemakula yafiira ku ggwanga muyombya mbuusabuusa bwentyo oba yazikibwe yambikira yamanya kyakufa kwera teyategeeza kakati njogeza lusajjasajja n'endongo misuna yakusagula nga kyakulya baligidde namulabako mundeeba bwe twawayanga bwekiwe bugambo omusembayo mulamu yamuziikayo lwanvaze n'abaana baffe so nga wano obulemeze mulira kuyabeeranga kati tuli mu bbanja kumugjayo n'owekenya tuli muteesaako bwe tuli batutudde ab'ekika njagala muwuliriza obugambo bwange era njagala tukuŋŋaane waliwo ebintu by'ekika bingi nnyo bitutuukidde so gwe musingi gw'abesigala ebyaliwo tubimanyi byayokebwa n'ebyali banja kaakati nno byegasse bannaffe ababirimu baalokoka ekyennakwava mu kkono okulamaga essira kumwa bakiteffe tusigazaawo babale tubeesige bali tuwabulamu bibbiringana basenga tulibuuza najjuma bakubiriza abaffe n'okuva edda lyonna alikkiriza alitweyuna gyonna gye tuli batukuŋŋaanidde yabange ndaba ku kimu abazze baganda bange mumyoyo njagala ndabagana bwe tuba tuteesa bannange tulima tukwanya kati semulowooza ki ku musaayi gwaffe nze bwe mbanyumiza ebife wange kati bizuukusa jjembe bitami okwebakangulukuka mu birooto ate omwana alukoota na misambwa bikimutta nze ndoota maliba kantuleke olusigango oba okusumikibwa obwobubugo kulira bwe mvugirirwa obwobugoma n'engalabi ng'ekuwa neewerekerwa ez'ensaasi mugambye nenfuna ekiseera ekizibu si kyefuga ddaaki omuliro n'omwana alogoota nabwavaayo ekiro mugambye n'asaba muto wenkanamu ku kibiina jja n'akayimba akazito jenkere bwenkuba esimanga ekkolira kyokka n'akanyomonyomaako bwe ndikutta ndikwata mulala namunyanyimbe bakuutira bwe nti lubaale yeeyogerera talimba ne bwe baba abalongo n'emizimu n'emisambwa gyonna n'amayembe abaami ngalongalo abakyala mwebale abaana ngalongalo n'abaami bwe kutyo ngalongalo abakyala mwebale abaami ngalongalo n'abaana bwe kutyo akawalaggana mu nkoola tuli batutudde tuligazimbira obusiisira akawalaggana mu nkoola tuli batutudde tuligazimbira embuga yago
ekyo ekituwemmenta n'abaana okufunda ku nazaala tebayiga nnyo nga baabalala bakoona diguli mirimu tufunda ku nanoonya nti gyabula n'oluusi kusiiba ku nguudo emmotoka tulinnya z'abannaffe nti baamala n'eggaali eya basikiri ekulema abakazi batandise twesamba n'oluusi empeweekumu okuzingiza oyo nnyinimu kuba ejjembe enjagala lituyitemu nga tutudde oba lubaale enjagala yeerobozeemu kubanga omusajja gyali eyo watafinya era nze gwe mmanyi omusajja emmegete kubanga yadduukirira abo abawabye ennyo n'okufulula abo abaloko wamma ggoli kitalo kutenda bwe wakonya naganga tofenya wabulonda biranga wa lusimbi omukono yakuwonya kati olutamba atakula kiteeno njagala kubanga lwenjiyita naddamula naye eddamu libiba tutudde agawalagana mu nkoola obufunze lwebadde olutambi lwa leero lwaki nsembezaayo akayimba ako nga tekali mu nfulumya yako entuufu kano kalinga kaddemo omuntu ke yaddamu obuzzi oluyimba lukulu nnyo nga nkaweereza mwenna abeeyita abaganda abalwanyisa baganda bannammwe ate ng'ekiseera kyandibadde kyakutuula kulaba butya bwe tujjako abasajja abanyarwanda abawamba ensi yaffe ebisigadde tulirwana nga tuli mu ddiiro kubanga abooluganda bita bwebikoonagana tebyatika okujjako nga mukolera abasajja abanyarwanda nga nammwe muli banyarwanda naye obuganda engeri gye babusaanyaawo yessaawa tufune abaganda origino tutuule agawalaggana mu nkoola tuligazimbira ensiisira bwe tuliba nga tumaze okutuuka mwenna abasajja bakola ku TV ne radio eziri mu Bulange Mengo mulekeraawo okulima empindi ku mabega g'omusajja omuganda muzzukulu wa Kayiira Gaajuule Kyagulanyi Ssentamu omuganda ayagala okwetoola Uganda yonna kubanga yasoose ate era ayinza okuba yasembayo ate nga n'omukisa tegulidda tukooye okuliira ku ndagala tukooye abaana baffe okubonaabona nga baba bawoneraabonera mu nsi yaabwe y'obwajjajjaabwe ensi tekungulwa togikyalako bukyazaako wayagivira tuli mukka wokka abasinga obungi mwakola dda ssenne temuzikutanga tekina kye kigasa gwe kubeera nga weegaggawaza ng'abala basigadde babonaabona ku lwa Buganda ne ku lwa bajjajjange mwenna bakola emirimu egy'okusumulula ebyo byonna endagaano ezaasibwa wakati wa Yoseri ne bajjajjaffe mbaagaliza omukisa gwa bajjajjaffe gwe bakulembere nga ne Mukama Katonda atudde waggulu mu ggulu gy'atulingirizaako buli kaseera ne yeesekera naye atwongeremu amaanyi n'otuwa obuvumu era atulabisa enkweze ng'enkyamu n'embeera enkyamu ey'abasajja n'abakazi abatwetoolodde kubanga yasinga okulwana okusinga ffe kubanga era tugamba nti abakuumi ne bakuuma ekibuga nga yetakuumye baabakuumira bwerere buli muntu yenna gy'oli mu nsi yonna nga wagenda okunoonya ensi Mukama akuwa omukisa ate weebereremu mwagala ensi yammwe tolina kugenda ssanga nsi ndala etali gye wavaamu tolifuuka muzungu era ojja sigala ng'oli muddugavu enjawulo eriwo nti ffenna buli omu akola olubimbi lwe alugguse kubanga buli muntu alina omugaso mu nsi era lwaki mwali bw'oli mu okukola obuvunaanyizibwa kiba kitegeeza nti weeriddemu olukwe n'abaana bo baliddemu olukwe ogwange ngukoze ndibeera ku rekodi nti ebigambo bino nabyogera newankubadde eriyo abeebuzaabuza nga bafuka banaaba tebabiwulira naye ng'ate babiwulira ng'ate amazima bagamanyi kale kiba kirungi nnyo bw'obanga wasirika nga watya okufa wandibadde okola ekintu kimu okuba nti naawe otuulako olumu n'olowooza butya bakupulaningira okujjawo ng'opulaninze ate nabo bajjawo Mukama baganda baffe bonna bakuume abali mu nsi gye bagenda okunoonya kye bagula amagala eddiba eri abali mu nkomye essaawa zino nga tebaliimu lwa nsobi tebaliimu lwa nsonga tebaliimu lwa butaagaane wabula bagezaako kufuna ekyo ekyabajja ewaabwe kuuma Uganda kuuma bannayuganda kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma buli omu gy'ali asobole okuba nga alaba ku Uganda empya nga buwangaazizza Yoseri n'omulaga nti kati gwe olina obuyinza bamunyiganga ambulance banyiga katambi kagawombe kayo n'akuba enduulu ng'ate eno ayagala obulamu Mukama oli w'amaanyi nnyo obuwangazi bw'emmese bugira bisakkodde lya kannamundagi Mukama obulubi Museveni bwalimu ne famire essaawa zino bwe buli mu bannayuganda bayisemu ebbanga lyonna ate ng'ajja kulumwa mpaka mu bbanga eritali ttono nnyo
lwana abaserebengeredde mwabesuddeyo gwa nagamba kamugenda kulanga ebintu bitandise okukyuka ko speed yairi ne diversion ne confusion ne stunt nyingi nnyo okubikka embeera ya yoseere ego bayita mukama tali azaamanya kubanga buli muntu yamuwa obudde obugere bwalina okuvaako kati mmwe abali mu kkuba embeekuulo n'okuzanya ebibufuzi ebyekyana ekito nga mwetunuuliranga abali mu kafotokopi oba ka passport photocopy mutunuulire ekifaananyi ky'eggwanga lina okutaasa bannayuganda bonna nga temwetunulidde nga bannansi kubanga ekifaananyi tulina kinene okusinga ku kimulowooza mukama atakuumira mpeera kuuma uganda kuuma bannayuganda nze kennyini neesabira n'abantu bansabira kulwa katonda n'ensi yange tusinkane ku lwokusatu ssabbiiri ez'akawungeezi mweraba katambika wedde